Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Ssedduge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo ky'akapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Ssedduge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Ssedduge 2023 Nyola. Okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvunkanya 30 mu ddakiika 30 ebibuuzo 30,000 omuwanguzi anaaba ani? Ssedduge 2023 Nyola. Tubanirizaako lwaleero bannawala ba Lugonvuzi Show. Eno ye Lugonvuzi Show, pulogulaamu yaffe ey'ensonga egenda okukyusa ebyenzimba yaffe ne planning, engeri gye tuzimbamu enju yaffe. Eno y'Olusimbitayo Center, n'olwaleero tukomyewo okwongera okubasomesa ku biki bye tukola na biki bye tutambuza mu kunyiriza ennyumba zaffe mu kuzimba ennyumba yaffe. Olusimbitayo Center esangibwa ku Adua City Endakasero ku UG 23. Osobola tusanga ku simu 0702 28 56 olunaku olwaleero era tukomyewo okubabangula. Olwaleero tugenda kukola mulimu gwa kusomesa bantu. Tuzoona leero tugenda kubasomesa ennyumba yaffe ya bisenge 2. Tugenda kuba tubawe ebipimo. Ennyumba eyo customer twamukolera ku Servant Construction n'atusindikira ennyumba eyo tusobole okubeera nga tugimbalira. Ennyumba yemu osobola okubeera nga naawe ogirina ewuwo. Tugenda kukozesa ennyumba eng'eno, ennyumba yaffe eno nga case study olwaleero tusobole okubeera nga tubabalira. Ennyumba ya bisenge 2 mulimu tugenda kuba tubaweereza ebipimo nga gye tugenda okubeera nga tutambulira tusobole okubeera nga tubabalira ennyumba eno kiki weetaagisa okusiba ennyumba eno. Weetaagisa tiles za Sente Meka, weetaagisa adhesive yenkanawa, weetaagisa grout yenkanawa, weetaagisa byonna bye weetaaga okusiba ennyumba eno y'ebisenge 2. Era wenna ali ku Lugonvuzi Show tuula ntendo ogenda kumanya olwaleero Sente Meka ze weetaaga okusiba ennyumba eno nga oyita ku Walusimbitayo Center. Olwaleero tuzze kukusomesa ojjo tuwagire oba otuguleko. Twagala kye tukusomesa okiyige n'oba tozze wano waffe kutuwagira ogende bw'oba ogenze kugula wa muntu mulala nga kyogenda okugula okola ki ng'okimanyi. Akayumba kaffe kano abasavanti balina kayanti waffe gwe baakazimbira bbanga tayiri awala n'amala n'akasindika mu Walusimbitayo Center tusobole okubeera nga tumubalira. So bwe tubeera nga tumubalira naawe twagala tuteekeyo omwoyo oyinza okuba nga olina ekizimbe kyekimu ng'osobola okubeera nga okituweereza oba nga oweeyambisa ennyumba eno nga case study okusobola okusiba ennyumba eyo. Ennyumba eyo akiranti waffe kusinziira ku tayiro empya ze twaleese zayagala tubale tuziteeke mu nju ye. Waliwo tayiro empya ezazze. Currently tubadde tusiba tayiro eno eri polished enjeru nga gye tusiba. Bakasitoma ne batubuuza nti tusobola okufunayo tayiro ng'endala njeru nga erina ekiba ekya black naye nga teseerera. Bakama baffe mu ansi yammwe ne tugifuna ne tubaleeta tayiro empya nga njeru ya black. Gwe muntu abadde ayagala tayiro nga ya njeru erimu ekiba ekya black naye ate nga teseerera tubasabuukuliridde yino 40x40 njeru erimu ekiba ekya black. Twasobola okugisiba mu ddiiro, osobola okugisiba mu kisenge wonna w'oyagala. Omulembe guno tayiro eziseerera ennaku zino
za eziseera ennaku zino ziri risiki ennyo mu nnyumba zaffe, naye nga ate ne tayiro eno gisiba nekola ki negendamu. Neeno njeru naye yo just yezikiramu ate nayo teseerera ya maati. So abantu balina okwettanira okusiba nnyo tayiro ezitaseerera ku mulembe guno olw'ebyokwerinda n'ebyobulamu by'abantu baffe mu nnyumba. So tuba twagala okubangulira tayiro zino buno bwabayonjo bwokka. Mpa polisi yange enjeru, polisi enjeru ngene eringa kakeeka erina bu strips obuziyitamu, naye nga nayo kakati enjawulo yembadde njagala okubalaga. Tayiro eno empya eyakafuluma ya maati ekalubamu ku mubiri bw'okompeyaninga n'eno eno yakafuluma eno mpya naye omubiri gwayo guli rough gukaluba as compared ku eno gye tubadde tusiba bulijjo. Eno eri polished eno eri polished emasamasa ogiraba nga eshayininga. Kati kitegeeza eno eba eseereramu. Kati either omuntu ayinza okujja nga ayagala tayiro bweti naye nga teseerera, automatically aba agenda kukola ki, aba agenda na kino ekipya. Eri mu size ya 40 by 40. Osobola ogisiba mu kisenge mu ddiiro wonna osobola ogisiba nekinyuma bulungi nnyo. So bw'oba nga oli eyo nga toyagala tayiro enjeru naye nga teseerera, eno eba ejja kukola omulimu mulungi nnyo okusinga ku eno. Kale ntano twasinga tetusiba eno eri polished nga batubuuza tusobola tutya okufunayo tayiro enjeru. Tayiro enjeru ng'erina ekiba ekya black nga teseerera ng'eri mu maati, ye tayiro eno empya eyakajja. Neeno nayo yakajja nayo njeru, nayo ya maati, nayo omubiri gwayo gukaluba, nayo gukaluba nawo teguseerera lwakuba yo ezikiramuko okusinga ku eno. Ono black waayo mukwafu aye ne white we mukwafu nnyo, naye ono naye white naye azikiramuko, nayo ya maati, omubiri gwayo gukola ki, gukaluba. So ogiteekera mu nju, mu ddiiro, mu kisenge, ona oyagala ogisiba. Mwabagala okusiba ate mwabagala okusiba boys quarter, abagala okusiba guest rooms zonna n'ennyumba z'abapangisa, mwagala siba mu kakala kalinga akeeru naye nga ate tekalaga nnyo bukyafu, kayinza okubeera ka tayiro kano nako kapya. Zino zonna tayiro mpya. So tuba tulina substitute asobola okukola ki, substitutinga tayiro eno enjeru eri polished yene ebadde yalujja abantu asinga gye badde basiba, naye nga beebuza sobola okufunayo kala bweti naye ng'eri maati ng'ekalubamu. Ze zino tayiro bbiri eziri katale, mpozi n'eno bw'oba ogyegendereza nayo ekaluba, eri plain naye ng'erimu bu strips obulinga obw'omukeeka, eba nayo esobola okukola bulungi mu ddiiro. Tayiro zino ziri mu size ya 40 by 40 era nga era tukyali ku square meter 1,900. So kasoma tugenda kuba nga tumubalira ennyumba eyo nga tukozesa tayiro eno ya 40 by 40. Bwenna agenda okubeerako ojja kulaba nga tugenda okusiba mu tayiro eno empya mu nnyumba eyo. Tugenda batweyambisa ebipimo by'ennyumba eno, tugenda kweyambisa pulaani y'ennyumba eno, ebisenge, tusobole okubeera nga tukubalira enju eno, tubeere nga tukulaga ki kye weetaaga okubeera ng'osiba. Naye ebyo tugenda kuba nga tubikola mu show yaffe egenda okubeera nga eddaku. So buli omu abeere nga yeetegese olupapula ne peeni, tubale naye tujja kuba tutambulira wamu wano ku Lugonvuzi show. Bakasitoma baffe, abawagizi baffe mwenna abalabira wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, tugenda kubeera nga tubayisa mu musomo gw'okubala nnyumba ku nnyumba, kisenge ku kisenge, ekifo kyonna paka enju yonna tunaagyetooloola olabe weetaagisa ki okusiba enju eri ku bunene buno. Naawe ayina enju esingako wano oba eri wagguluko wano, era nayo bw'oba otusindikidde ebipimo byayo ba pulaani byayo,
tusobola okubeera nga tukuwa embalirira eyo n'obeera ng'omanya ekkubo ly'otambuliramu. Osimitayo ssente esangibwa ku Adwa City endakasero ku UG 23 osobola tusanga ku simu 0702 28 56 okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvunkanya 30 mu ddakiika 30 ebibuuzo 30,000 omuwanguzi anaaba ani? Sedduke 2023 Nyola.